yalina entumbwe tolabese amaanyi myaka 5 naye ssebo myaka 5 nabyo myaka omuntu aba akuze engeri gye kirabikamu kiraba ekyo kati oyo alya ka mukulu lwakuba kati nze olaba kibeeramu nnyo Muzei Kagatani amuzaala mwamujawa wava Kongo mbenga nva wala nno nzaalwa Kawempe wano ndi mutabani wa Mubiru muzzukulu wa Malende muzzukulu wa Luntamye ndi muzzukulu wa Makaatu ndi muzzukulu wa Sekalala ndi muzzukulu wa Mugula ndi muzzukulu wa Gabunga ne kakati muba munyumya ki ne Muzei Kagata oyagala kumwonoona nakitegere nti ojja kunkwana nno mwina omuzindaale nga wamukwana wanga mu nsi leka gamba ngenda kukwana nina bye kugamba bino Okay. Manager wange akakoleko. Nsonga ntono. Manager wange. Soko ojja waliwo akama ka Muzei Kagato. Kati neno onaakwata ki? Ni muntu wagaza ki? Oyo no mukazi mufumbo. Nkole nti baba mufumbo ate bba nange bba wange. Sirika ki. Wamma balo mumanyi. Era balake mukumanyi. Balo bawono tasobola na kulowooza n'enyinzo mukwano. Tasobola kirowooza. Naye omuzungu yakola Kagato ate omutesonyo Kagato mujja kufuna ebizibu bagambye ndino bawono nanga ababaze badde n'olubanga oteesa otya nse sirina buzibu nawe musajja atoba omukutte mu liiso nedda ate nze bawono tasobola kundowooleza mukwana lwa nsonga nti nze akimanyi seemakula gwe kakati kale tubadde naawe mbuulirayo omulundi gumu gwali ondabye n'omukazi tubadde naawe mpulira yuuli entoyisa sikaati nga bwe saayisa yiyo nga bwe nafungula eyiyo ate no munange emizeje gyakusiiga yasinga obwenzi nalo ngotogera bigambe bye ngoli mu kamera witu ali ku Forest Park nakwanawo omukazi twasirikira bisirikira mukazi ki kati lwaki obiyingiramu lwaki goye zagango badde ogalesewa yes agange badde ogalesewa mukazi mukambwe ennaku zino kakati ye agaka Kagato galowoozezaako mukazi mukambwe uyu abumwe wasawa lwaki wasa musajja munno nowe Franka ntamba nawe ofuuse ye ntambi yalagawa ntambi omukazi yamugano Ntambi akolatya wamane mu kooti saamulabye ate nga musajja waffe nnyo ntambi munnange teyalabise omukazi yamuganye kati ozunga ki abaana tomanyi nti azunze ettwe kyekyaduka ku ntambi tomanyi nti abaana bakunona yo andi yabadde alina okunona abaana naawe owoota omusobola unamusobola naye ate ono agambye ennaku zino omukazi mukambwe kati nange embuuza tamusobola ono yakambuwaddemu lwa nsonga yakitegedde abaana bawummudde abadde mubi nnyo akanula nnyo amaaso wakimanya abaana bwe bawummula amukambuwadde nali neebuuza kyekyamazima obuwala bonna ebbo bajja buliwo bumeka bubiri ne bw'otuuka omukazi kimu biriitawo mu kisenge nagamba mu TV yo mu kisenge yeesinga oyagala ogendako mu ddiro ntugeye tovaawo emyaka gyo oyagala obufumbo obutambule bakyagiragira mbuyitawo mu kisenge ali naye nkole ntya mami ng'ayogera tabange ewaka omukazi yagula emmere agamba amateeka gakola ku basajja bawasiddwa totugamba nti ate bwebagira zonna omukazi owuliza mami kyayagala omukazi mami kati ate omukazi yafuuka mami naye ne bannayenza sigenda kusiruwalirwako otyo mukwano kakisussa kojja kale tugenda mu interview ne Nalongo sooka okati ng'ogenda oseetinge Kanywanyi so mpewe mugacho munene nenda iwe nolo mushugu omugacho muhango gwa 5 kwati Kanywanyi ntawe uzusengenda zeta Kanywanyi muri abashuma ati lebo omanya kusoma soma weba what mvira abashuma benyini Anko tera kakasa wanji tera ko 10 ku mobile money tome namba 70 zisa weba nyongera kakasa some namba zijira kakakaga zijira kakakaga some namba Kanywanyi omugati gupakinge
Desemba 13 kuuma Showgrounds ekuletedde emyaka 25 egy'amooti. Kamoto Mbalanguzi gwe bayitanga Bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunuulire ye yennyini comedy anti Nantamiga comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira emitwalo 5 VIP emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum table ya miliyoni 5. gula tiketi yo ku Next Ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteeddwa mu ssente Uganda Manufacturing. Anti Simon yali aneeyagaliza. Saabikugamba. Kyogamba kyakuba wandyejjusiza wabula nanga mmazeemu amaanyi. andisi kale sema official okubanga twegasseeko olunaku olwaleero ndi ne Naalongo wano of course tuzze okunyumyamuko ku mboozi. Bannaffe abalemu 5 batambuza ssente bazijja mu ggwanga erya America bazijja mu ggwanga erya Bungereza bazijja Canada ne bazireeta mu Uganda. Ate bagamba nti exchange rate zaabwe ziri wansi ate tebakuggyako ssente ng'osindika ssente. Kale kozesa bukozesa enkole ne yalem 5 ebintu byongera okuba nga tebikutambulira bulungi. Nana Herbal mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyogo Nana ajja kubanga ate akuyambako. Kakati bakutegeeza nti lugali ebweru w'eggwanga osobola okubanga ate otuma omuntu ali mu Uganda oba ava mu Uganda n'abeera nga ate amukuleetera. Kyokka ate naawe osobola okugenda mu maduuka ga bannayuganda eyo gye bawangaalira n'abeera nga ate bamukuleetera ye Nana Herbal mouthwash. Kale kakati abanga tekutegeeza ku bannaffe ba Uganda Lotteries bagamba batya nti kakati osobola nga tozannya kazanyo kapa kapabo n'owangula nyiga star 165 hash oba star 185 hash oba star 178 hash okusobole kubanga ate ozannya ne ku website yaffe osobola kubanga ate ogenda ku www.ugandalotteries.go.ug nobeera nga ate ozannya ate mu mbeera efaanagana ku bwetyo waliwo jackpot ya 1.4 billions gy'osobola okubanga ate ofunako omugabo gwo. Tukutegeeza nti omuzannyo guno tuguzannya bali wansi wa myaka 18 tugamba zanyisa buvunaanyizibwa tokozesa ssente ziyinza kukosa bantu bo okuzannya. Alumutala Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola kubanga tebafuna proti erina n'ekyapa so nsonga nkulu nnyo. Gendayo osobola okubeera nga tebafuna proti bali awo ku Hoima Road e Nansana ojja okuba nga ate obasanga ogamba otya Naalongo. Ebyaddala ndi bulungi oli otya Simon? Sina tabbu nakulengedde jjo mu kkooti nga weekalakaasa ne ngamba Naalongo nade neekalakaasa nti nonga jjo mwafunye wiini kubanga nze Eva bwe ndabika wabadde ku ttiimu kuwangula sibeera nko kwetawangula Naalongo kyetegeeza from today siba nko ku side ne siwangula tobeerangako wantu n'otawangula kubanga mbiwa obudde ne nsaba Katonda ne ŋŋenda n'ewaffe mmanyi obuwangwa bwange ne nkomera n'ebiteego n'okwata ne mu bibbo. Yes. Twalina we twali ne Naalongo n'akubira Magala. Magala ali atya? Muzeeyi Magala yali eyo musanyufu nnyo kubanga omwana yamusuza mu mpewo ng'aluga baamutadde. Magala yannyiigira Junior yavuma Magala nga ndaba. Magala omwamuvuma. Namulaba nga akolima. Nedda bambi omanyi Simon kati ffe abantu abanafu twasigaza kukolima kyova olaba mpagira alien. Tibwabaawo omwana we gwayisizaamu engatto nga avumye nnyo mukama we ndabanga nange eyanvumye abaira akubiddwa. Kuba kati ffe twasigala bakolimira kati Magala mwali muvuma waaki? Oba sijjukira na Junior kye yamwogerako. Naye ne kimukosa. Ekyamuluma. Ebigambo bituluma. Ne Ssaabazonto. Bitukosa. Yali akola nakalaba ne saategeera. Magala yakola statement Junior nga gundi Julius yamukyazizza. Junior n'anyiiga. Enkera n'amwokya. Wego omutimbagana abantu bavuma abantu. Ebyo tujja okwetonda ewa Katonda nti nali nnoonya ssente z'abantu. Oba nkubire Magala omwetondere. Simanyi kyamwetondera ako nensobola omumubuuzaako.
Oyo nno weewaffe Luweero ya Magala abanziiko yita waffe bwoti kubijja n'ogende wa Magala. So byansi bitumalira mwe tujja kusinkana mu lukiiko lwani abaani atwala Bulemeezi. Kati mukubire muleke. Ani atwala Bulemeezi? Amukubire. Sajja wa Kabaka ani? Tukyali bivubuka bitonze ne Muzeeyi Magala. Tujja sinkana Bulemeezi nga Mukama waffe atuyise. Atodda otwewalane. Ebyo bibeeraawo. Nze bwe nsanga omuntu ng'oli yamufumye n'amuddamu siba. Osiibye otya mukwano gwange? Nkutadde mu lawudi? Ne Alien Skin. Alien ndamulabyeko bulabi gulo mbadde sinnamuddira. Wamugambye nti mutumira. Namugambye Mukama. Wamubuulidde byebadde tukola. Sina gwe naabuulidde ntubadde balogo ba kyama, sinnakyogerako naye. Mbadde wano ku interview ya Saimo. Kawalaata. Nangamba Muzeeyi Magala yanyigira konze kamukubire omwetondere ebyo biggwe. Era nkutadde mu lawudi. Ate tuli mu program kati kwata. Muzeeyi Magala tatankulamusizza. Saimo mumpisa bubi. Mengo najikola ki? Bana bino byaffe bya kantu mengo tugireke. Mengo ate wenda wakola ku BBS bamanyi. Bwe nsinziira ku Saimo ayita mbisi bonna abasonyiwe Luweero munnange naye munyina y'omusonyiwe yaka yali mu biseera bituufu ate nze namanya nti ebituufu byawe nina okunkumira tusonyiwagane tusaa kusonyiwagana omanyi Magala Muzeeyi Magala awo oyita waffe ku bijja n'oyambuka ewammwe baŋŋamba luli bayitayo bamwe nange simanyi Saka Busolo n'oyambuka bwoti ngadda ekirembwe Kalembwe Kalembwe wani kuba be Kalembwe bamanyi baseruuma ba bontabawo bamanyi seruuma yatwala ettaka lya Kalembwe awo Mwemba mpise katikamu wegana dewa mu Kampala ya kusigula gosooka okuvaamu viramu wali kakali ffe tuba baluganda abasebugulu obo bamanyi Sebugulu ye mwe basebugulu yesemu Sebugulu mutabali wa Mutaayi Musayi omumanyi Musayi abamuganda abamukulu wa kitange Saimo wedira lugave watyobola ddala ekikakyo Saimo lero ng'ofunye ebisiibu Saimo wayota ndivuddeko kati kankugane we buli gwe mbadde nsanga mugamba tuwambuma ayi naki obimaze nja kunoonyako Muzeeyi twogere ewaffe okiina buzibu wamma mulogo munnange nze omulimo gwange kuteekawo mirembe tulina okuba nga tukolagana Alien alina kyataakoze Alien buli kintu era yemboozi egyo etuleese wano okutabagana kw'abakulu bano twatuuse wali nga tulina okukolagana okulaba nga omwana ava mukomera nze nkimanyi bambi kale taata weebale nnyo nze omulimu nagulabi bonna basonyiwe ne Junior basonyiwe ne Junior era program etujja okukola ku Mande bijja kuggwa ebyo negamba nabatanzi ndi mwanyina atalivaawo neewulirako tumira nabatanzi emirundi 8 tanyega nja mugamba ngena Saima mawira agenda gatwala natukira mugambe ngenda mu bantu bensinga okwagala bagundi nabatanzi Semakula Lima Namakula Lima buli walu Muzeeyi Magala yedira lugaga emirundi mingi tanyega bagenda kumugamba taata kale nze njagenda bamalirawo empalana ekinfudde omukazi omukulu w'okukyalo okuyiriba kuno e Kampala kuleesa obuzibu kutabaganya abantu Joni ye mutabani wange nze maama we ku social media ensi eno twedusa Naalongo ogamba otya nze ndi bulungi fango ni bosi bamutadde yali yandwaza bali kuyira wali ene mubiri oyo omulenzi mwagala nnyo twabadde eno mu Kamooli ng'ekijja kyonna tukyaniriza tetubalinaako obuzibu mu nkweza mmwe
ate nkwe fetwalopa nze omuntu bw'obeera eno notakuba muntu munno sikulinaako nze buzibu naye nze ekisinga okunyiza Saimo ye muntu okuba nga ndikyaliwo nga bwe twekubira essimu n'okeera ku makya n'onkolako eggulire nga tonkubidde essimu okitegedde nti omuntu najja n'omukyaza n'anjogerako ekintu oluusi nga kinkosa nga tukoze eki sikubidde essimu kati omuntu yenna waba kyaliwo n'obeera nga ogoberera amawulire mba sikulinaako buzibu kuba oba okola mulimu gwo naye ekibi ye muntu okuyingira pasono ng'omuki ng'omuntu ng'ate ali ku ccanoyo kati waliwo bakwano be benadde ndaba nga ate bambi bamwogerako ate nga nze bujo ndowooza bakwano be nga basobola omukubira eki badde ali mu kkomera era okireka Simon nene ensi nfunda kankubuulire nze ono mukwano gwange era aseko gwa best friend wange baali bamuyita divorce nga twekubira obusimu ne tutwala kashayi divorce bwe yafuna ssente omukwano ne gufa kati eno ensi ekyuka buli kadde nze bwentyo bwe ndiyita kubanga simanyi luzungu divorce lyeri kati ensi eno omuntu ne baba bamusibye tomufiirako kuba terasobola okuvaayo ng'olina kyokolaolina obuzibu bwange buli bumu yesigenda nga sisindikayo muntu ntegera bulungi so sasindika muntu muki mukomera ekyokubiri nze moto yange nfana mulamu nalongo mba nkulinako obuzibu nkwagala ng'otegeera bulungi tumeggane onkube manye nti naye tulina omwana twakola ne bamuyita musisi yankuba nempumulamu nenyimuka era nankuba nempanika kali musisa nsinga amaki amaanyi oba ontegeera nze sikkiriza mu kumeggana na ali kuki ku ttaka oba ng'omunafu era naye tubadde mu lutalo n'ofa oluba lukomyawo njagala obeere mulamu nkube oba nfune omukisa nkoleki nkukube ekyo kirungi moto yange endala esembayo nze sirwana b'amaanyi lwakuba kati problem ffe gye tulina nga ab'amawulire abatugoberera baagala tube bawagizi awo tulina obuki obunafu kati nze obuzibu bw'omutwe gwange guno gwo nja sigala ng'okozesa nalongo bwajjanga ebbina kwerinja gamba bannaye mukazi yalina ki era ye example bwe ndaba nga olyongeddemu olyambadde nja kujja ngamba nti leero nalonga ebbina olikoze eki olyandyambadde kati ye omuwagizi ayagala osigale ku kiri bbina kyova nti nze sirina muwagizi gwenyigira kubanga ate ye awagiza emotions ontegedde bulungi bwekyo kyokka naye nze above all nze sikiriza muntu alwana muntu mmufiirako kibi tewali nsonga ki tuba n'abalaba abatavaawo ate oluusi nebitulwanyaganya ntalo za midiya zino olaba midiya eno ekweta kwembala omuntu gota katula muzeyimagala otala omuntu wakubuza ndi wava ku kyo lunoonya nga takuvumangako wabula nga lwekanga lukoze eki nga weeruli kati entalo za midiya zino omuntu yena bw'ofuna omukisa ogulukomya lukomye muzeyimagala njja kugenda yewe enkwa tulinayo omukolo okusako sande nga 7 tulinayo okwanjula nja kubeera nze nga 7 nja kubeera mu kikadde guno omwezi ogujja ninayo tulinayo omukolo mu kyalo suuba nze manyidde tino nzijogera date enkyamu abafamily bagamba omala ekikata kimanyiteko abe wamwe bakwesonyi olaba bakubuuza abantu be ng'ojjukira bajjukire simanyi musaayi simanyi magulu nammwe nno naawe nno naye obwenna naagira tujjemu gwe wekka yafunayo ku linnya lyangungu abantu bajja nnyo abantu banyiivu omwana abeera te nga tatumanyi nedda tuyamba onyiizeko ku beewammwe kuba abatakumanyi onyiizezza baali muganda wange tumalaka banyiiza banyiiga ayinza ogaana otuma abaana amanyi akati kati awo kyokola kitegeeza teri ketugenda kujjamu mu kitwe teri kavaamu kakati ku nsonga eyo yennyini era ensonga endeese lugambo lwembadde njagala nabalabe mwekutte ne sister full figure nga bwe mutimwere ku kito mwena nga bwe muteekedde gali ensansa mu nviiri neŋŋamba kyekyo muniŋanga bono comedian bashamya and shower olumba America tokyatira ddala abantu bakulu akati nkozesezza bigambo byebakozesa ku social media kale kansooke nze nkuliseeyo ababadde mu kkooti eggulo buli munnayuganda yenna nga wazze mu kkooti kikulikayo nnyo yenneebaza nnyo abaana abo abafangoni bonna be bayita abayaaye nga bwe babayita okubanga mwayolesezza solidarity n'obukakkamu ne batakola akavuyo kuki ku kkooti era baasibye banjigiriza luyaaye nga bawugana nga banga nalo nga bagambe olulimi lwange yo terwogera anti tikutereeza wolan toli kwa fangoni
tonjigiriza nze yonna ize lumala badde banjigiza obugabo bwange busatu Holland nalo ngabo bagusale bagabe basale omuliro Fangoni boss akyali mu mida awo nati awayogera ettama likyazi lizimbe bwe baba tebana kintu nakyo basalako bigambo bazze nga bali soba bulungi okulaba nga Fangoni boss bamujjawo mu bulungi ali ni ayine biwale ebyero ali na inaba wagizi bonna kye njagala otegeere ti omulenzi oyo yategeeza tulu Uganda ni owaddala tali nti osanga omuntu nga yakayimba ennyimba 2 nga asula mu apartment ya milioni meka 2 nga si mukazi nti bagenda kumwendako bazimuwe naye nga ye alaba mbwe guli omuzigo gwana kubwa serebu bwaliko takyagukola ki takyagujamu naye nga amazima erinnya wakalifuna talinaba kuleeta ssente kubanga sayima omuntu erinnya osodde kangira mu taxi ne bakuba akayimba kogera kulanga abe Masaka bakawadda nteso okitegedde obwaserebu bw'ennaku zino bwakwekanga so bwedda babusanga mu ssente nga bakimanyi nti waliwo abayimbi batono niyo bw'ennaku zino mukama buli omuntu yajjanga yettone yabbye ettooke n'akeera ku makyanga ensi yonna egamba yenze ettone bankutte nga nziba ettooke naye yabadde abba ettooke aba ali awo yalibbye ng'agamba bannange lindako oyo tebagamba nze naye n'agamba nti ekino nsobola okubaako kyenkyongerako kati obwaserebu bw'ennaku zino bugenda kuyambako ennyo nti omuntu bw'obeera nga alien nga oli ggwe tosobola kumenyeka kuba nze sayima ekimpangaza nze Eva mbeera nze seekuba make-up nalabako omukwano gwange yakwana omuwala ndimutwala ku swimming pool eyo waziti bayiteyo bakasi yabiki namwerabira n'agamba nedda nampija nze yosigwe nakwanye nti omwana akyuse obuzaabuza akukwana kubanga wabadde kalungi nnyo kati otandise okubijja bijjamu olinga naalongo tamanyi oba gwe yakoze eki jangu ng'oli mubi nga bwendi omugambe nti yenze gwe wakwanye bebe muno mutugwira kuba obubi ate nange saakigwako ndi kunyumiza ewa manyi gwe kabakuba yogera ebitakkubye nkwagala okyali mulamu ekyamami kiyinza omunyiza munnaye gumira amaka omuntu we bamugwasa agonda olina okugonda nze nkubuulira kati omulenzi oyo nti abantu bangi abamwagala n'abatamwagala nga ate be basinga obungi naye ngaekiba kyakola nabo baali basobola okukikolera abawagizi baabwe ne batakikola ki ne baagala nnyo babalage nti bali too special eri ababakola ki ababawagira nti alien yaggulawo geeti ye oyina nalabye omukazi yavudde zitibwa gye bayokya ennyama yamulabyeko n'olaba ng'ajula omuli obuli nti awa abantu abo omukisa okulaba ku muntu gwe bakola ki gwe bawagira n'alya nabo ennyama kati abantu abalala baali basobola okukikola naye bo bamutawaana nnyo kati ate banyigira akikoze ng'ate si kyakugula ki ssente naawe tonaba kubaleeti osobola osinga okimuŋalanira omwagalize n'okumukola ki n'okumusiba babadde bangi beyajjako akavimbo babadde bangi beyajjako nga balabanga ye yatwala ebyalina okuba ebyabwe so buli muntu aba n'obudde bwe wano sebata yaliwo ng'atimba nakivubo yekka wana budumulasi yaliwo bw'ayita ebintu byonna bali awo bababba kubanga amaduuka bagaleka amagguli balabe abudumulasi akola ki ayitawo tosobola kulwanyisa muntu ali mu budde bwe wabula kolagana bukolaganye naki ate bwe kiba kiganye ennyumba emu tekulema kwewala sayima buli muntu wana alina ennyumba kuliko ttooyi olina gwolaba nga alirayo emmere kitegeeza osobola okyewala nga bwotalira mu ttooyi ki n'ogamba alien sirikyaliwe sijja mwogerako n'omuleka nga bw'omulaba nafe abamu tetujja mwesonyiwa kubanga okitegeeza serebu okusinga okuliyetinga embeera nti afe simu twagula za bbeeyi iPhone tesegiragira etyo nti ngenda kubako example gyenkuwa yes kibadde kyetaagisa kuba mumina zino esimu zammwe zisitegeera nti olina abantu bado bwolabirira sayimo nga nze sibamanyi naye nga ye ne bwakulaba olabye omuntu ng'akwogeddeko ekigambo nga kibi ng'ajula omunoonya amuteme kubanga yasinga okumanya ebirungi byakola ki byakufunamu olwaleero alien oyo gwolaba alina abaana be yajja mu bubbi be yajja kale mu mbeera gye bayita ey'okuzoganya bwe bakyogera ogwe naye ku mboozi ku page before Lawrence omulabi agamba alien yamujja mu bubbi okitegeera nti alina abaana abo abasobola okubeera 100 nga tebaakulira na maama we na kitaawe omwana gwe bakuziza ne maama tata ayawukana bamugamba kino tokikola wano togendawo olwaleero abaana abo bajja ku street nga si yabazaala oba ontegedde wabula olw'okuba naye yali bw'atyo nga ghetto boy ayagala nnyo okuyamba ku ba ghetto youth banne
bw'aba afunyeemu akakadde bakale bameka babiri nabo abalabirira n'abaliisa emmere nga babeera wa aliyeni. Olwaleero omwana oyo atuula ku ssimu ye, balina essimu n'alaba ng'ovuma mukama we okuva ku makya mpaka mu ttuntu. Ye kennyini oyo gwe yajja mu bubbi ajja kunoonya kukuba nga aliyeni si yamulagidde. Njagala ekyo kitegeere bulungi. Si lwakuba nti nno aliyeni yamugambye, naye nga gwe bw'olina abakulinamu essuubi ewuwo ne bano abalenzi be yajja ku siti bamulinamu ki? Ate abaana abo abagenda okuba abanzi bantadde wansi nze ensembayo we banaamalira era nga tebadde nabakuba. Abaana abo balaba abantu mwe mulwana nnyo bateekamu effujjo. Lwaki nkikugamba? Nabadde nabo mu kooti yesterday nga banjigiriza olwo oluyayi. Natambudde nabo ku bigere ku boda mpaka ku Fangoni. Nentuka nga Fangoni ejjudde wano ku mulyango gwambuka mu nnyumba ne bansitula ne bampisa mpale ne blouse. Singa wayambadde ku kiteeteeyi ne balabako. Anti totegeera. Ndowooza oli kisiru. Twabadde tugenze ku Fangoni nga mbeera ya budiri badda si ya biteeteeyi na sikaati. Sawa yonna ogwa. Koma nnyoko. Abulosinika ate basanda bakukube mukyanga gwe. Ogero ozaala akaana kafuluma kali bwe kati. Nga nkazaala alhamdulillah Mungu bw'abaageze. Kafosinga we. Waza akabonero alina kapa kali katya? Mungu tageera kibi. Akalaba kakole katya? Bakazaala kali bwe. Ne bagamba muviire nalo ng'ayitewo ne omulala yadde waggulu n'ansika ne banteeka mu ntebe ezo ziri awo ku shedi ne banzigula ne nnyingira mu nnyumba. Kyandaze eki? Ti abantu abo bato balinaako lutalo tebakulinaako luki? Mmwe mubakuliyetingako entalo nga mwagala mugende nga museka babakubire muki? Bannaye kino nkiddiramu mikwano gyange ffenna twogera Luganda. Omuntu gw'otayagala mukole ki? Muleke. Kubanga omuntu oyo asobola okuba nga ye yagumira obulumi nga oli gwagulira emmere alabye ddala nga gwe olwanoono agwe addeyo mu bubbi. Ajja kukola ekintu ekisooka abaana tebatya nnyo kubasiba. Kye nategeddeko yesterday. Kubanga aliyeni yafulumye nga poliisi ayagala emutwalire mu kabangali. Kanaddawo kumpi nga baŋŋamba Nalongo orani. Bagusale Fangoni akyali mu midda. Bwe yafulumye bw'ati poliisi teyamukuteko muteeka mu kabangali nga tebasobola kumuggyawo. Era lwe nategedde nti poliisi bagiwa buwiki ki? Kitiibwa. Kati edda nanye ne mugamba kati bwe bakukwata nangamba ffe batusibaasiba dda. Ono ye kitaffe. Kati omuntu ng'oyo ebiseera ebisinga ewala nnyo okulwana n'omuntu atannyo kyakufiirwa. Kyalina ennyumba ye bagenda kugyokya. Simanyi ate abaana be tebaasoma. Nga bw'omusanze awo aba aweddeyo. Okitegeera ti abaana abo balina obulamu bwe baliivinga gwe bw'otaliimu. Naye oli ku muntu agezaako bayamba omuteeka wansi. Ojja kuwunzika nga mukyawaabira nnyo aliyeni nga si yabakuba. Wabula nga musukkayo mulina okukola ki? Kibagambye nga bakyali bange. So ekya lisiti bwe kiyisizza gyeri oba teriiyo? Bye bya lisiti nze sibimanyi kubanga nze aliyeni namuwadde ku haaga awo. Ne mpulira nga ye waffe badde wano ne Junior yakyusizza emmotoka. Ngirabye. Agambye Sayimeri bagimanyi. Ate Junior nze njogedde naye kuba Junior mutabani wange. Era naŋŋamba kati ekiddako ngenda kugula wiivu. Era ne tunyumyamu naŋŋamba ayogeddeko ne Fangoni boss. Tiyabadde be yakozeemu vibe naye amwetondedde. Kye simanyi oba amwetondedde. Era mmanyi bwe baba nga kituufu boogedde bajja kubimala bo babiri kuba nali ndabyeko Junior ku Fangoni. Nga banyumya. Okitegeera? Kanywanyi. Ese mpe omugaati omunene. Iwe no lyo mushugu omugaati omuhango gwa 5 kwati. Kanywanyi twayibuza usengenda zieta kanywanyi. Muri abashuma ati leba omanya kusoma. Soma. Weba twati. Mvira. Abashuma benyini. Anko, tera kakasa. Wanji? Tera ko 10 ku mobile money. Tome namba 70. Zisa. Weba. Nyongera kakasa. some namba. Zijira kaka kaga. Yeah? Zijira kaka kaga. Some namba. Kanywanyi! Omugati gupakinge!
Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Ekirala nze kino nkisaba mwenna abantu nga muli bakyali bange nze Sayima ondaba nze nfiisa nnyo abantu abalamu ne ŋŋamba Sayima oyo byakola sibyagala nga kyano yo sigiraba sigikomentingako kubanga ebintu ebitansanyusa sibeera nabyo mu propline zange ngezaako nnyo biziika ntambule ne byenkola ki ne byenjagala naye muleke nnyo okuwaliriza abayaayayo bazaayo gye baava nti balina embeera gwe gy'otabamanyiiko olabye leero nga alien skin star waliwo amumanyi nga si sita nga ne kyeyali akola tokimanyi oba ontegedde bulungi nalabako waliwo omuvuka gwe bayita biso ye biso bisala yagenda okuyimba ne bamulwisawo essaawa ngezi n'ayimuka n'abuuza Nimulodi oyagala kutuzzaayo gye twava mwana ntudde wano essaawa 3 nninda kuyimba okitegedde kitegeeza nti akuwadde ekitiibwa gwe toyagala kikola ki era Nimulodi nakwata omuzira n'agumukola ki kati nammwe abavuma omulenzi oyo n'abalenzi be mujja bbakako okubazza mu mbeera gye abaana abo gy'ali mu kubajjamu kubanga si yabazaala njagala mukitegeere ti naye abasanga busanzi n'abayambako n'akolagana naki atamwagala muleke tomulaba kubanga Katonda omuntu bw'aba amuleese aba amuleese oba omwagala oba tokola ki ate ng'ebikola amawulire mu ggwanga mu ebiri bingi tugende ku kirala kaakati muba muli awo oluganda lwammwe lweyongeredde ddala kati nani ne full figure your brothers your sisters kiki ekyatuusawo ne mugamba nti bannaaye empaana yaffe katugizze ku mabbali webadde yakuwadde ne haaga mwayogedde akukutteko bw'ati ne ŋŋamba kati naalongo ndowooza bino simanyi abankola bwe bati kati biweddewo anti kati genda kubaako kyeggamba Sayimo ku kooti gye twabadde situgenze kwolesa empaana ze tuyina naye nti yona empaana erina okugoma tunaabeerako empaana yamu gye tunaavuga paka twabadde nga amazima nga Jennifer ayagala nnyo Fangoni okitegedde nalaba kennyini njagala nnyaani nga kye tulina okukola mukadde ako kukolagana tulabe nga Kibanda ava mu ki mu kkomera ate era n'empaana zaffe zaava ku midiya yasiba omuntu ne mmuyamba nabikunnyonnyola ne mwetondera ne ndowooza nsonyiye lwakuba nti ye bw'anyiiga bw'abaako kyajjukiranga ku maivuma 10,000 14 naye nga nze okuva edda nda simulinaako lutalo era ne bw'oba ng'olaba vidiyo nze yabadde akola vidiyo nga zinvuma kuba nze semanyi nnyo nga mukazi muyombi nemanyi nnyo ng'omukazi w'ebikolwa nze simanyi nnyo kuyomba Sayimo ne Full Figure is a nice person manyi nnyo ebikolwa okusinga okola ki Full Figure muntu mulungi jasa alina shortcomings nga naffe bwe tulina nga naye bw'olina naye muntu mulungi kubanga kyamazima kino nze nkyogerera wano nate interview twali tukola ne Kasuku awo nambuuza gwe ne Full Figure mwabaaki namugamba nze ne Full Figure tuba tukola kantu kubanga ensi eno weetaagayo omuntu asobola okubaako kyakukolera n'omutima muki ebintu bya kkooti ebyo biraba waliwo abagagga kati waliwo omuntu omu gwe baŋŋambye abadde wakati awo naye obudde bwa kkooti obwo tabukola ki tabulina naye ng'abadde wakati ebintu ebyo sibitegeera bulungi pointi yange eri nti oba kituufu oba si kituufu weetaagayo abantu abali ku ground ekyo kituufu ate nga abali ku ground kubanga naturally abantu ababeera ku ground batera kubeera babisaatisaati nga talina kyaso abeere awo obujulizi naye ng'omuntu asobola okubeera ku ground ng'asobola okugenda mu bakulu asobola okukola ki so buli muntu mubulamu yeetaagayo abantu bakonakola ki abafaanana bwe batyo kati nze ngenda bako kyeggamba Sayimo wawirako Eagles Production ye group yasinga okubeera n'abantu nga balina okukolera awamu nga tebakolagana tewakimanyako ekyo ekyokwawukana kwa kye nali sikimanyi
ye yasinga obamu bakozi abangi nga buli muntu alina gwakolagana naye ate nga alina gwatakolagana naki oluganda olutegedde bulungi nti waliwo ebiseera ebisinga mu Uganda wano bw'oba okola bizinesi obanga era ky'oli mu kukola tolina gamba nti ono gwenkolagana gwe nyina okikola naye waliwo obudde nga mulina kukola kya budde obwo kuba waliwo omuntu nga wamutama okitegedde nga mulina kufuna kibagatta mu budde obwo ng'era bwaddamu n'alowooza kiwamutamira ng'era ajja kukutamwa era ng'ojja kuba oli awo ng'akuvumya ebimu 30 mu lukaake alezo Jennifer Avumaze tetwayogera naye awo ku ssimu alina lwe yanvumye ejjo ku Alien n'agamba kati kalabe kalwala siriimu akantu ako tekategeera ate ng'omukozi namulaba waliwo oba ekkooti eyasooka kkooti eyasooka yaka yatabukira n'abafanguli n'abavumaavuma yajjukira nkeera kati nze bayizaweza ekyasinga okuneyalikiza kugyamu ebyo bigambo bigamba bajja kukuba ebitiisatiisa obulamu bw'omuntu nenze byo byeyanvumaza amazima nabimanyira yavumavunya na kamera n'agamba I don't want even camera please yajjukira nkeera agamba aligana ajengeeta anti yankalakata ebivumo n'agamba kalabe kaleega siriimu kasizesize buli musajja yena wano siriimu tekamanyi nje kazaala mwana tekalina abalongo ate bwe yadda mpita koti nagamba wamba naalongo gyange nagamba naalongo tebamuyamba yayamba abantu kati muganda agoyo omulaba mumuleke bange ulofiga how are my sister ate nno yampaabira ddo kankubuuli yakwabi kali mwaki omugamba nti fayiro gijeeyo bonye n'omukyalo n'omwana twoyo nze omuntu asobola okukola omukazi oyo omulaba byonna nga tuvudde kumanya ensi eno era eggulo nze namusimye nga bya ddala alwanye kuba yakoze ekintu nga kirungi nze namulaba ku lunaku lwasobola lwemasuka okwapulayinga ku bbeeyi awo n'agenda empapula bwazijja eno bwazitwala eno bwazijja eno bwazitwala eno ekyokubiri okumanya nti yategedde obutuufu bw'ensonga ate ku makya ku TV ne mulaba era omanye abantu olumu ate yajjanga muwagizi kati era ku makya ku TV ne mulaba nga amuwabula ku approach y'ebiki y'ebintu nga yabadde wakati muki mu musango abadde wabulani abadde ndowooza aba yamugamba nti ana vidiyo gye yakoze nti simala kiva nakututeewa gundi bikoze bitya tikitegeeza ti yagendayo ng'agenze wa mukwano gwe singa muwagizi ebintu ebimu tubireke Simon lwakuba nti Alien olwaliro alina abantu ng'amukkirizaamu balwana nnyo ensonga zaabwe zoogerera ku ssimu kubanga Alien mukolera ebintu bingi okitegeera nti Simon onkosa okunkolera ekintu naye notakiŋŋamba notakiŋŋamba mu public naye nga nze nkimanyi gwe wakikoze eki gwe wakikoledde balwana nnyo kubanga banyumya bokka bokka ku ki naye nze omulimu gwakira obwedda gwakola yambuka kkirira tuula yimuka I appreciate kuba omuntu nga takwagala tasobola kuwa obudde otegere kyentegeeza kyabadde kikolwa kirungi era ensonga kinnamusiimye ne muwa ne haaga kuba kyabadde kirungi omanyi Simon omuntu nga si mulogo yagamba nti naalongo oyo golaba atambulira ku booda ng'okimanyi sigitambulirako oba olwanagana ne kyendi osanyuse endowoozayo kati omuntu yenna nga toli mulogo omuntu bw'akola ekintu ekirungi mugambe nti gundi oyo tuyinza okuba situnyumya buli lunaku naye ekyakoze kyabadde kirungi ayinamu kino okuye kyanjawulo olina okusiimanga ekintu ekirungi oba oli akikoze omumanyi oba tomumanyi ekirungi kikiriza nti kiki oleme sanyusa muntu wegomba olw'okuba gwe olwana abantu kubalaga nti obasinga ojja kulemwa okusiima Simon naye nga amazima yasitwimiza live ye nga yabadde nnungi nga seeno gye wakola neefa naawe neekulekawo ate gwe yagikoze n'oluseeko okuvaako okitegeera era tuyise ku live ye yasooka obuukako tumumaga amaga ate abandoga nga bankutte kiro kati sijja kukiwaana mbu Simon yakola live enki ennungi nga naye yamanya bwe yavaako ngenda gitandika ku Monday okitegeera eri ya muzigo buli kimu era bwe kinaaba kirungi agamba Simon live ye yakoze eki tuyiga okukola ebintu ebirungi wano waliwo omuvubuka YouTube bamuyita SB4 alina ekintu kye yakola nekinsanyusa waliwo omukazi gwe batta situmanyi yani yamutta oba yafa atya omukazi oyo mbu yafiira bweru naye olaba ebintu byabwe tebikwatagana bulungi
yeno gyabaddeko omusajja yagamba okusasula obukadde 2 naba amanya SB4 naye olumu omutiitiizimu naye nalaba SB4 atudde mu kamera bw'ato waŋŋambye nzisasule sijja ne ŋŋamba kati awo SB4 woolagaawo Uganda weeyagalaawo okitegeera naye nalabye nga famire talina yadde emitwalo egi famire yona yafiirwa bambi bantu banaku nga ffe abakyeyiiya naye n'olaba ng'asobola okufaayo okubeerawo omuntu omunaku oyo atalina nti ssente ze yamukoze eki alabe ng'afuna obwenkanya omuntu wani yamukola ki ekiro ekyo kyansanyudde nnyo nze n'SB4 situnyumya buli lunaku naye omuntu wakola ekintu ekirungi olina omuyozaayoza ayongeremu amaanyi era ekintu ekyo SB4 nkusabira okigguse n'Abannayuganda abalala abanaku bamanye nti omuntu asobola okuba omunaku omuntu n'avaayo n'akulwanirira n'ofuna eddembe lyo ng'omunaku otegedde kyengezaako okutegeeza nga bwolaba bwensanyukira ennyo ku Mande tugenda ku musango gwa Jati ne Haaji era we madenziraawo nti kakati guno gwawedde kati tulumba kooti n'omulamuzi abadde tajja nga 2 situmanyi naye nze sirikola mu balamuzi wabula nze nyimirirawo ku lw'omunnayuganda alina omwana nga nange nnyina abange nga twagala okulaba nze obuzibu bwenina mu misango egyo Hajja nalongo buli bwe buti nti tumala obudde bungi nga tuli ku bail process emirundi Hajji gyabadde alabika singa tubadde tuli mu kuwulira musango nakuwa bujulizi osanga kati yandibadde ateereddwa ebyaddala oba ng'ali mu kusibwa byaddala naye tuli ku kintu kimu beiro komawoddayo nze bannyonnyola omanyi simanyo bya misango kubanza emyaka gye nnyina siwaabirwangako era nakagenda ku kkooti emirundi egi ey'Emashindye n'ezo eza Hajji 3 mbadde sibimanyi kuba sibeera nnyo mu bintu ebyo naye bagamba nti okusaba beyiro buli muntu alina eddembe esaba ki kituufu ddembe ya buli muntu naye mbu ate mbu kkooti ezo mbu buzibaba n'emisango mingi egitannawulirwa mbu kyekibazibirwawo mbu kati nze sibinkwatako naye kkooti ate weefuna lwakwandoza pe byoŋŋamba nti sayidi oluuyi oluwabi terunneetegeka kyesimanyi bati terunneetegeka ebyo babyogera mu bukyamu omusango gwonna nga tegunnawulirwa tewali yeetaaga bujulizi bwa musango ogwo era n'abakyogera nalaba n'omuvubuka bambi yali akyogera ne mmanya nti ntegeerayo yeetamweyimiridde mu ako akaseera sayima oba wano tompise kumbuuza nti ani yakubbye sikkirizibwa kunnyonnyola yanzibye eri ekkooti yali ekyetegereza omusango guno gusaanidde okugenda mu kkooti kati ate wooletawo obujulizi bujja ng'omulamuzi akkiriza agambye tutandika okuwulirwa omusango nga lumu ontegedde kitegeeza byonna ebitandika okuwulirwa omusango nga lumu obujulizi bwe butandikira okujja nti ono yakola ki nti ono yakuba ono oluyi nti kyaliwa nti vidiyo yiino ani yaliwo nti okitegedde buno obudde tebwetaaga bujulizi bwonna kubanga omusango tulina kutandika kukola ki kuwulirwa naye olw'okuba nti propaganda abantu basinga balowooza nti obulimba bwe buwangula munnaye mu mateeka obulimba si bwe buwangula basoma lupapula ku luki mpozi nga wafuna ekisiraani omu n'akulamu empapula zo ne bwe ziba nga zituusewo omulamuzi nti sayimo yankubye nga waliwo n'obwakafu nti wankuba munnaye omulamuzi yaba agenda ossalawo nti abalamuzi abo babawa obuyinza bungi alina akadde bakonaako ttulu kaba kategeeza nti buli muntu aterere mubanga abalindirira Katonda yasiima n'agamba nkutadde yasiima n'agamba sikutadde kugamba abalamuzi abo era singa mbadde nkyasa okusoma nandikisomeredde kuba nakyagadde nnyo era mwe abalinamu ku maanyi mwandifunyeyo n'okwanayo omulamuzi kuba namulabye omukyala nga mulamuzi yeetaagayo kigirlfriend nga kiramuzi anti balina obuyinza obwegeraageranyiza Katonda tamanyi nagenda ku Law Development Center awo embiteegera mbiyitako nga ngenda ku omukisa kutegeeza nti weerwaneko era ngenda nakuba aliyeni akaama tufuneyo omulamuzi gwe tuyiikiriza lwakuba maama basomera ebbanga ddene ate bantiisa omukazi looya omukazi oyo mba muli mu kaboozi ebino bye tukyamuka nkuwadde ettaka ng'agamba sooka oleke ekyapa kiriwa nagamba sayininga wano sayininga nti ompadde omala osayininga nakati genda mu maaso baba waayiriza jesi kye basinga kufa bataasoma tibo bakyamuka bukyamusi bali strict engenzi olaba nga abaana banatera okunzigwamu kalina sigiraba kati bo nokala amaaso nga tolina kyokyadde olina okukuza abaana nalo okumya ku baana 8 ono boolagawa nange neebuuza mba nkundagawa mazima naawe kyebuuze kati ffe era naffe abaliwo twagala bato mwe abaliwo kwani abasajja baliwo mu Kampala awo wakiri ate ngendamu ne kagatto kuba ndayo ebigambo bya kagatte ng'egyaliwo ku myaka emingi emboozi tubana nnyingi ez'okunyumya
kwakagatta akunyumiza omugaso Besigye n'akunyumiza abasudde alaye ku mmere ey'enjawulo yali ku mugoyo kati ate waakirira olwalamu kagata n'omanya nti mboozi yeekusigudde kubeera naawe siggwe mutaali awo nga tolina nviiri mu kyenyi kati ndi mukulu nnyo salawo ku byoyagala naye Simon alina emmanyira gy'ammanyiramu naye ojja kufuna obuzibu olunaku lumu nze so Nalongo ku Mande tugenda mu kkooti ku Mande tugenda mu kkooti tuddayo mu kkooti yaja tyali atya aja ate wegolaba talina yadde obuzibu kuba yaguma yakkiriza embeera mwayi n'aŋŋamba Allah tagera kibi kyekigambo kye yayogera n'omulamuzi ajje either haja amuwe beyiro oba amumme tugende mu musango nze interest yange eri mu musango wali nze ebira tebinkwatako nze ekyantwala mu kkooti nalaba omuzadde agamba nti omwana we yakwatibwa n'avumibwa nga nyina okuvaayo nange mutuule kumpi waali tuzuule ani yali wayiriza ani alimba ani nze kyenjagala okukakasa njagala kumanya ani alimba munne aja ti n'omwana be balimba oba kituufu waliwo ekirala omusajja yagira mu kkooti ye n'addayo nga talabye mulamuzi ani yagira mu kkooti kamitaani meeya bw'atyo bw'ayambala jesi yenyambala emu abatamumanyi nali ludde okulaba ku ttaayi ennene bwetyo nali ndowooza sikaavu kyovula abakyabakuba nnyo omusajja bw'atyo bw'ayambala bannaye kakale bwe banaaba banaatukuba banaffe tayogereko bye twagala bannaye nammwe abanaatukuba nammwe mumanyi naffe tulina eddembe lyaffe tugenda naffe kwekalakaasa aboogera bannaye nedda mukwano buli omu akukanga abafango ne bakukanga kati nemmeeya akukanga tubuleke twogere temuwayiza fango ne tebakanga mmwe mugye erippako ebakange naye tebakanga kuba kati kibanda bayiza nomubuuza talimu nga takumanyi ate yandabawa nga balina mukunnyonnyola nti oli aleme okulaba abavubuka alabe ffe abato ko kiri ekituufu nze neewunya n'atunyiigira naffe tunoonya mmere yaleero emmere yalino yebatuusizza wano eno Uganda eno yaba eno me ekola atya nze nali ndula okulaba ku kkooti empale egwa ku mpale ku ngatto neekola amavuunya meeyo oyo gw'oli mu kusogonyola weewa anti bagamba kati babanga gwe bw'olimabagala ne mwekanga mweyisa ku malaalo kati bweyagala okuleetera ebizibu ne mmeeya wali ali ewaffe beera mu butalo bw'omu yagijjamu nawona akasente kkooti nnungi naye nga obulungi bwayo obunoonya era namugamba mukusanyusa nti muganda wange kkooti yo nnungi naye nga yalimbye kale no ne ku Mande agenda kujja akubye endala alina nnyingi kuba bwatyo bw'ayambala mwe abatamumanyi okusoma naye nga kasinga sente yazimuwadde n'azikola mu misa abaana basomye baligenda bweru kunoonya mirimu ate gwe okusoma ebyo sibimanyi ebyo Nalongo byogambye byokuddayo okusoma tabula butabuzi kali kamufunza anazo tokyakalanga ate oŋŋanya okukalanga nako zino fango ne badde ensuza ntunula n'obulogo mbadde nabwerabira nakomye kkuma byoto mu kyalo ne kati obulogo mbuddako nkya nze siri mulogo jasi nyine ennyumba yaffe ey'obuwangwa bwange nagenzeyo n'enkuma omuliro nga tulina gwe twetaaga okutaasa katalo mba ndozaani wamma okukuma omuliro omwe mukuma omuliro mba muloze kyobula mmwe mwerabira gye mwava kyobula ne Yesu mwamwegaana emirundi 3 banga mufunza tuve wana guno omwezi gw'ennindo tutandika mbawa katono bya kisiruko wakati ebyamagezi omuntu alabanga amufiiramu kituufu kati ndo December sagala ku stress ya Saimu akola bwati bya kisoka lingenda kukomya oli Saimu musiro yasooka osofuna emirembe abaagala ebizimbe eggwanga bakufuna amatafaali Black Mukasa yagenda yatulanga mu interview ezizimbe eggwanga naye n'alidduka nga liganya okwezi bya kisiru kale engeri kale gye tuli mu mirembe emyereere abakyala abazadde mwenna abaana baawummudde mujje mufune gwe bayita omussa abaana bagulyenga basobole okussa kimu banne kata kuzadde mukyaganga baana temukyabafaako omuzadde omwe alina abaana 3 ono bw'abajja nga n'ategera nti mulembe gwaffe bazadde venga batusalanga eddagala nti bw'ategera nti mukulu we waali takyala wala apana kuzo teri batufitina no abazadde ennaku zino tebakyaganga baana baabwe kwezi ate ffe tulina okuganga tebakyabawa musa mu mmere kano twasala wano ne babeerawo nga tebakolagana baba bakuganga kati abaana bange mbaganga kuba eddogo lisobola okugaana okunkwata naliwetera mu mwana wange n'owunzika nga era olumiddwa kyenkanyi
So Kazi nga kivunyula mujje mufune omusa mu muluwumula luno ate sigwa bbeeyi otabulemu oteekeremu mu baana bo bakwatagane musse kimu n'abantu bonna nammwe abaami abakyala nga muli bafumbo oba gwe na boyfriend wo muteeremu omusa kimu mu mmere mubeere nga muwuliziganya emirembe gitambule bulungi kambabuulire buli mukazi ateefiirayo amaka ojja kusigala kunyumya nti kale bampasizaako awo naye gano amaka gakusema buli kanaku obanga mulamuzi tova mu dictionary kazi muno g'abasajja obeera buli kadde okyusaayo akapya mujje mufune ka spatite kayambako ku infection muwomya mwali dukwata mwali tulinamu ebirungo 9 n'abinyonyola wano siikoowe nalongo omanyira ku kintu omukazi we yakuloga baali mpya njagala kuddaka nedda temumanya wabula ffe kasobeera nga ompuliriza tussa kimu gambe gaa nti ogwo omusa kyegukola nga gamba ekintu n'okikola nze mba nfunamu mpya omutima gungamba gendeka ate mukazi wo mwagadde era Simon nsaba puroguramu eggwe ogende ewaka tayono na ddogo lya mukazi kulidiibuuda atyo